sijabola kutwala nga tebali. Rama. Cuff that man. Take away. No, cuff him. Close the door. Let him first handle it. Then he shall know. If you want to bring chaos, you shall see. Rama. You lock the door. Tell them to come to CPS. Baganda bagamba eryokangana etonya tulaba ensiisira bizenkanya eyo. Then official nakulwa leero okwatiddwa oba akwatiddwa lwansonga nti yakira ku makya n'asalako ebigambo ebitaaliyo. Yakira ku makya n'abula ebyokukola n'afuna akatebe n'atuula n'ayogera ku nze n'agamba nga bwe nnina akatambi k'obuseegu mbwera nga bwe n'aba boyfriend ssente simanya n'akola biki byonna. So ekya ssente bakitunuulira ne batambuzaako kya nudity ne kispreadinga nze nga mbalaba nga nsirise. So not until my relative decided that guy akwatibwe akolwe mu mbuga z'amateeka because omusa kyeyankozeeko kyamaanyi nnyo. Ya kino kidaala buli wamu, leero kiri wange enkya kiriwo. So nzo obutali bwenkanya ewange embugo biyiyo, maybe bunaagendewo omulala. So I want him to set an example others nti kale baako ekigambo kyoyogera naye okwata omwana omuwala n'omusalako ekigambo ky'okufulumya akatambi k'obuseegu kigambo kinene nnyo kyawandiikiddwa mu Google buli wamu n'ate nga katambi tekaliyo. Emboozi yayiyanjiye then abaapanga obutambi nabo ne babumpangako naye nga he was the source of lugambo. Yatandika ekigambo then abaatandika okupanga obutambi ne babupanga. So nze ekyokumusonyiwa sikirimu, my relatives be babirimu zino ensonga. So I think saa tufune ku bwenkanya. Yeah. Why? Yeah. Tonanga mambo ku ennyumba yakutedde omuliro. Manga yabapereza kuweereza bimesegi. Bamufuniddewo. Wakamwezi. Abadde kwa Kamwezi. Kati kyekiddaako gendayoko. Era tulina okugendayo naye sinnagendayo. Sawa nga mmeka nendizaawo netusalako ne tulaba engeri gye tugendayo. Sikoze ki? Anze mukkubire. Kati nankubira Sasa Alexi. Wange? Jangu Pale nandinye pa boda nzije. Ennyumba ekutte omuliro. Deno official mwena abali ku SMX Media mukimanyi bulungi nnyo nti y'omu ku bakyali bange abali close n'era benfunidde mulimu gwaffe guno ogw'okubeera nga tukola olugambo online. Ye ng'asinga kubeera nga olugambo lwe alukolera ku TikTok ando ye ya Deno official oba Lugambo Nation, n'era nga mwandaba bulungi nnyo nga nkuweereza Deno official nga ye Mr TikTok mu ggwanga erya Uganda omwaka guno gwennyini. Actually wakaitawo nsuubira emyezi ng'ebiri oba gumu nga bamulonze ku bwa Mr TikTok. Kigambibwa mbu Milk Bay akatambi mwenna ke mbadde nga munsaba abamu ne babukatambuza ku TikTok okusingira ddala ekyaleese obuzibu. Mbu Deno official ye yavaako olugambo nti Milk Bay yali afulumiza akatambi k'obuseegu mu kubeera nga afulumiza ekigambo ekifaanaganako nga bwe kityo. Abantu abalina obwangu bo ne bafunayo akatambi ke baatandika okubeera nga batambuza nga bwe gwali ku gwa Diana Nabatanzi akatambi ke bagamba k'obuseegu naye nga teyali yeye. Mwana wattu ekyasinze okubeera nga kispicinga up oba nga kikakasibwa ye mukyala Bad Black okuvaayo n'atenda obulungi n'okwegamba n'atenda obulungi bw'akatambi kali eri si yeka wabula ne antikaduka we yavuddeyo n'atenda obulungi bw'akatambi kali. Wano ku SMX Media nange nemba nembagamba nti ke katambi akasoose okubeera nga kavaayo abakyala ne bawa comment eziri positive katambi ako. Mwana wattu olunaku olwaleero Milk Bay ng'ayita mu baganda be
akakasizza nti akatambi tekaliiyo n'omuntu eyavaako okubeera nga ekigambo ekyo kitandika okubeera nga kisaasaana mu bantu oba mu bannamawulire ne bloggers ab'enjawulo ku intaneti konna mbu yali Deno Official era nga Deno Official bwe bati bamaze dda okubeera nga bamukwata ssaawa zino eno ni mu kweteekateeka kulaba nga tugenda tulabe ki exactly ekiriwo na misango gigenda kubeera nga gitambula gitya bamukyajinga ki nsobole okubeera nga mbawa information nga nina obukakafu essimu gyesoose okubeera nga nkuba ngezeeko okunoonya exactly wajja na waji bamututte bineno bye bivuddeyo akatambi ke kano naye nga sinabeera nga nkakuteerako bamika nkusaba osubscribinga no ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino